nalabya batandise okubuguma emimwa mbw Alien Skin yavudde Katonda. Njagala kubabuuza omusalaba kaali kabaddeko ddi akabonero ka Katonda? Kubanga ne Yesu Kristo yagusitula ne gumulemerere. Kitegeeza nti omusalaba kibi kabanga kalabba k'Abayudaaya. Yesu Kristo bamuteeka ku musalaba era ne bamutta. Bwe muba mwagala nnyo obubonero lwaki temuteekako magombe kuba gye yazuukirira? Omusalaba kyabanga kikolimo, kyabanga kibi. Alien Skin yayogeredde mu ngero nti akutudde enjegere avudde ku musalaba gw'abajjonkezi, abalogo ba music industry, abatabayikiriza ebyobufuzi mu ndongo, ababadde bagamba nti yagwa bwe yakubye lugogo to capacity. Kati gwe musalaba gwe yabadde ategeeza. Nga Yesu Kristo bwe yayogeranga mu parables mu ngero, nammwe mukozese obwongo mulowooze. Omusalaba tekabangako kabonero ka Katonda. Naawe akateeka mu bulago mu kiwato gwagusinza oliko ekikyamu ku mutwe. Soko kwatemu kati muntu wange gwayagala okugenda ebweru akasente ko oteekamu nga visa ekuli mu ngalo emirimu njirese gitambulirawo. Twetaaga abaana abobuwala n'abo bulenzi nga mugenda kukola mu restaurants mawanga nga Dubai, Qatar ne Kuwait. Salala atandikira ku 7 paka 2.3 milioni 2.3 bakusuza bakulisa bakujjanjaba. Interviews zigenda mu maaso tunoonyeko ku noti 7 noti 6 26 8 oba noti 7 17 45 ogenda kuba otufuna kimafia. Omusalaba tekubangako kabonero ka bwa Katonda, kyali kikolimo era kibonerezo. Ogwo omusalaba kwe battira Yesu Kristo n'ababbi kabanga kalabba k'Abayudaaya. Olwaleero toyina bw'ngamba nti oli okuva ku kalabbaako kubanga alina ebimunyigiriza mu ndongo ne mu nsi n'akulaga nti akubye lugogo. Ye nga Alien Skin akitwala nti yavudde ku musalaba gw'abajjonkezi nti yagwa, yavudde ku musalaba gw'abatabiikiriza ebyebufuzi mu ndongo, yavudde ku musalaba gw'abavuma abantu. Alien Skin alina empaya, alina abawagizi be. Ntegeerekese yabadde ayogerera mu parable naye Bayibuli mugyesibako muli balogo muli babi Alien Skin yavudde Katonda. Omusalaba kwe battira Yesu Kristo, omusalaba Yesu Kristo yagusanga mu nsi akugambira wanti omusalaba gwe boteeka mu kiwato simanyi gwe boteeka mu bulago. Gwe wenna alowooleza mu musalaba Yesu gwe yavaako. Lwaki toteekayo entaana? Lwaki tomukuba Yesu Kristo nga mulambo? Kubanga omusalaba ogwo gwennyini Yesu gwe bamuttira n'afuuka omulambo ne bamuteeka mu mayinja gye yazuukirira n'agenda mu ggulu. Lwaki gw'onoonoozayo kya musalaba? Kyakunyumira nnyo? Olinga awagira Yesu okumutuga? Olinga awagira Yesu okumutta? Omwana yabadde aseetinga message nti awangudde omusalaba. Omusalaba kibi, omusalaba balogo tebaagaliza, omusalaba bigambo, omusalaba bwavu, omusalaba bunaku, omusalaba bajjonkezi. Kasita yalabya n'agamba nti omusalaba ngokoze eki nguvuddeko ate nga kituufu. Alien Skin yavudde ku musalaba gw'abogezi lugogo yagikubye. Alien Skin yavudde ku musalaba gw'abajjonkezi yakoze ekivulu mu wiiki egi ng'alangidde wiiki emu. Bana banyu benjaga bamu abatanaaba yalangira omwaka mulamba. Usitegedde Alien Skin yajuza lugogo to capacity ng'ali muyimbi ogu nga takubye posta yonna nti ngenda kubeera n'abalala. Alien Skin yayita bawagizi be era bwe yakireba nvudde ku musalaba. Kati mmwe ba Yesu Kristo baako mugende mu masabo muroge oba mujemba twale ebweru kubanga temuyina kiddako.